nagamba Mama Trump ennyumba yeno era agenda jingiramu yeyagale nange ndi ebibala bye byonna paka wembikoera. Kapere ate goli mukuseka yalima ebibala ayina ebibala wati ebibala birungi mubeera mu Eden eyo. Mama Trump simanyi Mukama yakikola atyo mundeetera mu bulamu bwange kubanga abakazi benabeeranga nabo nga nkyabeera Nansana ne benabeeranga nabo Makingi baalya ssente zange nnyingi nnyo naye nga tebaagala kunzaalira baana nga tebaagala kumbeererawo. Naye neebaza Mama Trump Mukama mumpangaalize nange ampangaze mbeere naye. Bino mbikolera Mama Trump n'abaana bange. Enkya nfa nenkola ki nenva kuba sijja kubeerawo lubeerera osegeera njagala ndekera abaana bange. Mama Trump alinga mama wange. Pule zituuka ne zigwa n'otuyana wange oluusi oba mukola mirimu eno n'ogijjamu n'osula mu bbaafu. Mukazi otateekako katambaala nti musimanyi bba wange olusu lwaki olwa pule akanteekeko akatambaala no mama tatakikola. Wabeera abasajja abayitira nenga osanga pule ng'erimu ki nenga mukazi obambi n'aguma osegeera. Mama Trump akuterekera ku ssente ng'ova okukola. Mama Trump eno ennyumba ogiraba yateekako semiti we ennyumba gy'olaba yiye nga yiye n'aba naye yateekako ki seminti. Naleta faaza n'atema evvuunike n'ansabira bwe yamala okunsabira n'ansabira poloti yange omukisa n'atamira n'evvuunike n'ansabira n'omukisa byonna nyuma yanetandika. Kati naawe olabaawo Mukama waba mpadde omukisa nenda kugulawo waneeno bakugaye batundawo nenda kugulawo bagaye batundawo kugambe nga wano wange nawali. Kati waliwo plan gye tukuba bayita as built nga bwe kizimbiddwa okitegeera. Kati kizimbiddwa nga bwe kizimbiddwa bwe tugikuba naye ne tugyongeramu ebirungo kati tugendako kakuwa olage ennyumba eno nga wegenda olabika wabweru eserekedde olwedde era tennaggwa. yagenda kukulaga ekifaananyi nga kivuddeyo ng'asinziira mu kino kye mwataddewo olwedde n'ebyokukyusa abikulagire muli. Nga ne Bobi Wine nawaana abazze kyakulanyisa entamu nga nawaana abazze okukyala alina n'obutavaawo kakamberenga ewakapere tuwayewayengamu tunywengamu kubanga ye omusajja munnange eyantusizza ku kino nandigizimbye ntya kati wano bwendaba ennyumba yange eri ku musingi kimpa amaanyi. Segeza okuzimba omusingi ogujja wansi ogutuusa wano weguli maanyi g'abantu ate maanyi gange ate n'abantu abankwasizaako okubeera nga njagala kulengera eri baneiba kye bakola nti oyinza okuba nga neiba ali mukologa munne n'obanga omulaba otegeera oyinza okuba nga neiba aligezaako okukola kyakola naye olina okuba nga omulaba katukola tutyawo kati awo one bw'oba oyagala nga kabeere nga tugambe obudde ng'ebiseera ebyeddembe oba ludde lwaggulo oli mu kunywa Mama Trump akuwadde kacaayi ng'olinyako eyo waggulu akaweokero oggulo kakufuuwa kati awandala tuba tugenda gateeka bweru lwa nsonga tetwagala nnyo eteefuuka ennyo yakkalina. Kati kyenyinza okumugamba mwami Ashraf abadde agambye okumukolera plan ennungi ne plan eyo ebiseera ebisinga yetaaga negirako quotation n'azimba mu phases bw'ogamba nti ogenda kizimba omulundi ogumu ebiseera ebisinga kiyinza obutakwanguyira naye tuba tukoze quotation ezo tuziwa mu phases n'ogamba kati omusingi gugenda kumalawo ssente bwe ziti n'omanya embalirira y'ennyumba eyo kikuyambako okwebajetinga okuplaninga obulungi n'oyanguya omulimu. Nkulaga bwe yazina okukikulaga kapere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yo kapeleta power 15 16 kapeleta power lwanakola kya Bobi Wine 17 era kale Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalaba nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter
tulina aba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regicol emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regicol Construction Company tubikola sebo. Tuli wa Kapere banyabo ne basebo wano emukono wano bayitawo bulimu kiri mu mukono kitundu ky'ekiyunga era oba ova mukono otambula okwata Kayunga Road ova Kayunga Road oba otuuka Kabembe kusobere bayita Mpooma nova Kabembe awo nano jango otambula paka Kiyunga mu town kati ova mu Kiyunga mu town noyengerako mu maaso katono nokyamira ku musaala bayita ku musaala ku poliisi awo okolaki nokyamira oli wano katate fa bayita ennyegga yaza road kati boyita gayaza kyabakadde oba otuuka kyabakadde noyengerako mu maaso awo waliwo ekkubo eriri ku mukono gwo ogwa ddyo wowetera awo nokkirira era oba otuuka so mu kitundu awo baziikawo n'abeddira ennyonyi waliwo erimbo z'abeddira ennyonyi ekibeera kiggwa kiba kiggwa ky'abennyonyi bwe baziika wetuli ekifo kikyuse wano twayita mu nsiko luli twayita mu nsiko wetuti okutuuka wano ku poloti ya Kapere abalaba vidiyo eyo kati olwaleero ekkubo walikoze ery'emmotoka nalikoze nateekamu akasente ne bayerula ekkubo ate ne bayerula nawano wenali awaali ensiko so kati bayerulawo mu kwerulawo nendeeta bayinginiya batandika okupima kuba plan ennyumba era bamala oginkubira batandika okuzimba omulimu ogutambuzza weebale omulimu ogutambuzza era nga omanyi nti katonda kyerabira ate katonda gyali era abagamba nti katonda taliyo katonda gyali kubanga buli wookera ku makya n'omusaba nti Mukama mpa kino atuuka ekiseera n'akolaki n'akikuwa Mukama mpa kino mpa amaanyi atuuka n'akuwa amaanyi Mukama mpa emikwano atuuka n'akolaki n'akuwa emikwano Mukama nteeka ku lulyo lw'abalangira nange njogerwe mu balangira era Mukama amala n'akolaki n'akintuusa so kati nebaza Katonda nti ennyumba yange nali mu bweraliikirivu bungi nnyo era naleeta ne faaza naleeta faaza n'atema evvuunike n'ansabira bwe yamala okunsabira n'ansabira poloti yange omukisa n'atamira n'evvuunike n'ansabira n'omukisa byonna nnyumba yange n'etandika era kati awo era mu kuzimba olawo omusingi gubadde gutambula ku sipiidi yawaggulu kwegamba amazzi g'omukisa weegali buli kimu weekiri buli kimu omukisa weegulu awali Katonda tewali kigaana yenkola gye wayitiramu ago maanyi ga Kyakulanyi maanyi ga bantu yensonga lwaki omusingi guyimiridde kati olaba omwana oyo golaba ali mu kutema yazise ennyumba eyo omusingi omwana ali mu kusema yazise omusingi era ebisenge biri binaatera okuggwa kati Katonda waba mpadde obulamu ku mande ya wiiki ejyasobola okutandika ositula era amataffaali gaago naafunayo akalimu n'enjuwa y'amataffaali gaago naye ingini yaŋŋambye beetaagayo amataffaali 8 beetaagayo amataffaali 8 tipu z'omusenyu beetaagayo tipu z'omusenyu 3 oba 4 oba 5 seminti twetaagisa so kati ennyumba eyimiriddemu ku lwansonga nti ono omwana ali mu kuziika ki musingi wegumala okujjula ettaka gaffe tutandika Mukama ye mubeezi waffe yasalawo kuba byonna yagamba nti leero sidda eba tojja kudda father star yatema evvuunike kati awo tuba tusooka okwesiba kale abatulaba abalungi okwetolola ensi yonna tuli wano ewa Kapere ali mu nteekateeka ezimbira abaana be ennyumba twajja ku poloti eno nga nsiko era ne twogera byonna era Kapere n'asuubiza mukyala we nti ajja kimukolera
ye n'abaana be bajja kuva mu muzigo. Twebaza Katonda nti father yakkiriza najja n'atema evvuunike. Kakati ng'evvuunike liwedde Kapere omusingi yaguyimirizaawo ate nga kyemmanyi ku nnyumba omusingi guba muzibuzibu kuba bulooka zigenda zeekiise. Ate bw'otunuulya ennyumba ya Kapere Manju wali omusingi muwanvu muzibu gukirako gwa kalina abakimanyi mu njulira. Mu kutambula leero nzize ne musajja wange Ashraf Mukiibi, Kyenkya Ashraf Mukiibi okuva mu Regico Construction Company. Ono mwesiga kuba yeewaayo nayiga n'amanya kiki kyalina okuba nga akola okuggyayo ekizimbe na byonna ebifaananako okuzimba. Era wane wa Kapere tumusanze alina inginiya we. Naye Kyenkya agamba nti kale tunaamusapootinga mu mbeera emu oba endala okulaba nti ennyumba ye eyimirirawo nga tafunye buzibu bwonna, tebamuzimbidde bitategeerekeka. Era wanaagamba nti kajja alaba omusingi guzimbiddwa gutya. Era n'agamba agenda muwaayo ne seminti kuba essaawa yonna Kapere atandika okuzimba ekisenge. Onfuna bulungi? So katusooke tuwe ne Ashraf ne ttiimu ye omukisa bababuuzeeko tubeere nga tutandika omulimu omukulu ogw'okulambula ennyumba ya Kapere n'okulaba nti tumuyambako ennyumba eno eyimirirewo. Abatulaba n'okutuwuliriza kansooke mbalamuse mu kiramuso ekisinga obulungi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Engineer Kyenkya Ashraf Mukiibi wa Regico Construction Company. Ne munaye gwe ntambudde naye akola ku byensimbi mu company. Bwe twalaba ennyumba ya Kapere ng'egye etambula era nga bw'omanyi ebyaffe. Ffe mu service yaffe tulina kye tukola, tulinamu consultancy. Nti omuntu asobola tuleeta ku site n'atulaga oba ne tumusupervisingira nti oba engineer wange by'akola byebyo bye neetaaga. So kati consultant service eyo gye tulina mu Regico Construction twasaba tugiwe mwami Kapere ku bwereere. Nga talina kyatusasudde tumukolere tumusupervisingire site ye nga bw'etambula ate tugenda tumuwe ne ku nsawo za sementi. Oh maama, kirungi nnyo ekyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kansooke nkubulizeewo ekyangu nga tetunnagenda ku mulamwa. Lwaki abakyala baagala nnyo ekya finance? Abakyala mwagala nnyo ebyensimbi lwaki? Si bakyala bokka n'abaami babyagala lwakuba nti ebiseera ebisinga abakyala bye balabikira mu bino ebintu bya ssente naye nga n'emabega eyo abaami gye bali babyagalira ddala. Omukyala accountant, omukyala simanyanga ye finance biki bare newe byebyo muyina omukisa ogwo sooka obabuuzeeko n'ababuli amanyago. Amannya gange nze Natukunda Elizabeth era nga nkola ne Regico Construction Company. Ndi musanyufu eri abo bonna abatulaba n'abatuwuliriza. Era olunaku lwa leero tuzze okukyayirako munnaffe Kapere era nga tugenda kukwasiza wamu naye tulabe nga tusitula ekizimbe kino ennyumba ye eggwe. Kale kirungi nnyo. Kati Kapere omanyi nsoose kubuuza mukyalo ono lwaki bo mu mirimu mu kampuni babeera baagala nnyo okukola mu bya ssente, babeera nnyo mu by'okuwanika mu ggwanika lya kampani, lwaki abakyala baagala nnyo okubeera mu nsimbi? Gw'olowooza lwaki? Abakyala abo Mukama yabawa kati tulina okubaleka beeyagale kuba bamaama nga bano boolaba be bamu be batuzaala. Osegera bamaama bano boolaba be bamu lyessanyu ly'oku nsi. Bw'oba tolina mukyala ng'ono essanyu ly'oku nsi oba tolikola ki? Toliina. Nze senga nali siina maama Trump, nze Kapere senga siina ssanyu lya ku nsi. Essanyu liva mu bakyala. Abakyala bano boolaba be batuzaalira ba pulezidenti. Osegera abakyala bano be batuzaalira kugamba omukyala ayinza n'okkera n'azaala omusota. N'azaala ennyanja, n'azaala abalongo, byonna biva mu bakyala bano boolaba. Kyoboolaba abakazi ba mikisa nnyo ffe eri ffe abaami era abatakimanya abatalina magezi abo mbasekeredde busekerezi. Abakyala bano bwe mulaba ba mikisa nnyo ffe eri ffe abasajja. Kitegeeza mukyala wo abeera ewaka n'akusabira omukisa ng'ogenda kukola era gy'oba olaga mu gy'oba ogenda mu mulimu gwo kitegeeza ogenda kuvaayo n'ekirungi. Mama Trump akuterekera ku ssente ng'ova okukola. Mama Trump eno ennyumba ogiraba yateekako sementi we. Ennyumba gy'olaba yiye nga yiye n'abaana naye yateekako ki? Sementi.
ne bakazi banene bano bakola ki ne bateekako seminti n'abasajja bannange nabo ne bateekako ki seminti abantu abajja batuwa ebintu era tubeebaza sigamba nti kuno kusabiriza kubanga omuntu bw'oba olina kyolemereddwa osaba abantu bakuyambako bakugattirako wakati wawe otuuka n'ogamba kati kino kigaanye oba landiroodi akola ki ngoba kiba kikoze eki wewe ekituuka mu bulamu bwo olaba kyesibye kati oba olina kukola ki olina kusaba muntu nyamba olina kusaba abantu abakusiga munyambe kino kikoze eki kigaanye osegeera kati Kapere njagala osooka otulambuze wano omulimu tubuulire ekisenge kyekiriwa wano dino diiro sitting room yeno dino diiro osegeera waliwo ni shade dino diiro kati wali abaddako wano diiro abaddako ndooza dining kati kitwa nti wano diiro wanoona dining osegeera kati wano bajja kuba bafumbirawo n'ekasitoowa kakati wali abaddako kino kyolaba kino kibadde kiyungu kino kyolaba kino kyekisenge kyange kino kyeky'abaana oba kimanyi babyawuddemu oba kino kikulema ettegeera kino kisenge kati lindako tukole bwe tuti kati leka ono Ashraf ono manyiye mukugu mu bino kati kasooka atwawulire mu kikyolaba kati nze mukulaba okwange era nga wabadde annyonnyola nti eri master bed eri sitting room kati wano wetuyimiridde ye master bedroom eno kati eno eringa toilet y'omu master ki yo master bedroom nga bwogiraba bwekola ki bwetambula bweti eri master bedroom kitegeeza wano wayingirira mu kisenge kyo kuba wayingira mu ddiiro bwati ayingirira wano bwati nadda mu kisenge kyo kati wagulawo n'olujja alaba toilet eno toilet yo master bedroom talina kusumbuka nate kufuluma mu toyi kati eno toyi ya mu kisenge kisenge kyo ddiiro liri neno ddiiro kiri kisenge kyo kati eno toyi ya kisenge kyo kati ekyo kyemu ku bisenge by'abaana waliwo kino then wabaawo ne kiriwa na kino kati eno gyolaba kano kali kuwala kisenge ky'abagenyi ekyabaana bakubeere kumpi kino kyekyabagenyi kati amwami lujja wayimidde kibayita common toilet wa union toilet ya bonna bagenyi yeeno kati wano wajja okuba eno banga kolide kufulumya wano wabeerewo omulyango okukola gutya okutwala ebweru gugenda bagwa amadaala nga wawanvu olw'ensonga nti entambula ya poloti nti poloti yeewunziseemukko eno naye wano wajja kubeerawo amadaala amalungi tulina nga gali ge bayita floating staircase nga ziri ze wali olabyeko naye banga zinyumira ku madaala so neeri emmaaso zezijja okugendayo nga wena nkugambye mu plan gye tugenda okumuimprovingiramu wayo wajja kubeerawo kati wali wasaana kyusaamu wali ku shade omanyi kati ennaku zino shade zinyuma nnyo nga waliwo ebintu byolaba nga bwekituukako bikunyumira kati naddala ng'empagi ezo sometimes tukola eza double ntuteekawo amadaala ge bayita floating staircase ewa steps nga gabanga galina gap wansi wakalubanga ganyanga gali mu bbanga naye nga gakola ki oba nga gali mu bbanga tuyinza omuteera wali n'obukugu ebintu obulaba wabimanyi tunanga bwendabye wano nga ngeno fumbiro tereetaaga kuggala kisenge kisobola okukomaawo awo ne tumuteerawo ka island wali kufumbiro lyefumbiro ka island kabeerawo basobola otulawo nga batunudde eno omanyi bye twogera obitegeera olimba island kyekimufumbiro agambye atula atunudde eno kati nanti agambye ka island wali kufumbiro okamanyi kano akadinisa akadinisa yonkola nkadde kati enkola empya kyebayita open concept nti efumbiro liba open kuba baliteekamu kyebayita chumuni omukka nga tekusobola kudda eri mu ddiiro sinobanga osobola otuula wano ng'otunudde eno mu fumbiro wano wabaawo obutebe
wabe nkitegedde oteekawo kagundi engeri yakameza nenga kazibidwa bulungi okakola mugundi mu ttaffaala makaba kazimba handi wakakola babe bati wakakuteekako tayirozi osoteekako tayiro osoteekako mabo mukwano gwange bamuyita Alex abeera sadi zekyengera wano kyengwa ebulenga ku ebuloba mukwano gwange bamuyita Alex kati ennyumba ye kwandibadde nga emmeeza kwoteeka dining ye yateekako kagundi ako akono kagamba ako obutama ate butagula mbusimanyi era engula eddayigundi gwokola ekyo kyokka obutafunza nnyo na ddiiro wakati giro bweyagala odifuza ate oteeke wano dining oba olyongera okufunza space yo kati wateeka wano ka island fumbiro n'oliwa bulungi closet cabinets kibakikola olwo n'olaba kibakubegera n'olaba kibakola ki Kafere ebintu byolimu kati bya future nkulaba naye enyumba eno keggwe nava akati akikyembuuza omukulu ono mubuuze anamyongereramu ka science nekakubira akankubira akapapula nekawaba iniya wano nga wekiri baddamu ne basima oba kati waliwo plan gye tukuba bayita as built nga bwe kizimbiddwa okitegeera kati kizimbiddwa nga bwe kizimbiddwa bwe tugikuba naye ne tugyongeramu ebirungo tugendako kakuwa olage ennyumba eno nga wegenda olabika wabweru eserekedde olwedde era tennaggwa yagenda kukulaga ekifaananyi nga kivuddeyo ng'asinziira mu kino kye mwataddewo olwedde n'ebyokukyusa abikulagire muli bannayibanga bawala baabwe tebajje wano era bakujja wansi awo olaba nawo pulaani yange nti wanga kisinzira mu komenti z'abantu zendaba bagamba nti emanju awo osobola okuteekawo ebitooke ogenda okuyingira ennyumba ye nga ofunyewo ettooke naye pulaani yange mbadde njagala nti nsobola okuzimbawo olengera olwanyi buli we lukoma naluli we lukoma nsobola okuzimba ku kikomera ekyo bwenki nenzimba ekiyumba kyenkuba kitunudde eno ekyengulu nensobola okubanga Mama Trump alunda enkoko ze kubanga Mama Trump okimanyi bulungi nnyo mulunzi era abadde alunda lwansonga nti abali abatugobaganya baali tebaagala tulunde naye mba nkoze ekintu ekyo mansobola okukola ki ate n'ennaku zino embuzi ye baagibba yali aleeta embuzi yalina embuzi gye yagula ewaabwe nga bagirunda naye kati oli ow'ettima embuzi ye bagisalira ku muguwa omuguwa ne baguleka awo ne batwala embuzi ye naye ne mugamba Matwampu kwata mpola embuzi yo nja jigulira oba ezaala abaana basatu oba ezaala abaana tujja kola kikati naawe olabaawo mukama waba mpadde omukisa nenda kugulawo waneeno bakugaye batundawo nenda kugulawo bagaye batundawo kugambe nga wano wange nawali akuwa omukisa naye nanyini wali eyanguza wano ye nanyini wali eyanguza wano ye nanyini wali kati nayogeddemu naye nimugamba nti waliwo eyamugamba agera mu depositingako agigule bere nga nnimiraawo awo si kibi kati Ashraf jangu katusooka otubuulire katusooka otukubira ekifaananyi kyakye tusanze wano pulaani ematiza wano bwe tutuuse kati kakati ekirungi nti tutuuse nga bakyali mu musingi kakyo tusanze kyebaliko kyebayita backfilling nti omala okusima omusingi muguzaamu ettaka naddala nti ennyumba nga teri nti yakkalina nti erina byegenda okusitula ebingi twandibali tumugamba nti ayiwe enkoko ayiwemu amayinja ateekeko kyebayita BRC kati ebyo byonna binyuma nnyo nga byaki nga nyumba yakkalina kati wano tutuuse pulaani yo simbi kusinziira ku kifo we kiri naye tugenda kati kugyongeramu bwongezi biki birungo ebeere ng'eri ku mutindo kubanga ndo simanyi oba baali bakulaga ennyumba yo wegenda ofaanana ng'ewedde bakikulagako bakindaga kijja kubanga etunula eri nga buli kimu yamuwamba kati fe tugenda gikwatamu okirabira eddala nga si byakugamba nti oba etunula eri oba biki oba yamwamba ebyo byonna bye tugenda kukola eyo kyebayita 3D sebo taata neyanziza bannange Ashraf musajja musiraamu
musajja mutiwa atya Allah kubanga wali Allah yensibuko y'obuwanguzi awali amaanyi ga Katonda yensibuko y'obuwanguzi ati mukulu Ashafu asazeeyo ku nnyumba eno nga bwe mugiraba agenda kwongeramu science ow'ekikugu kugamba nga n'oyo anaabanga azze okundaba mu maka gange ndowooza jaga mu kituufu Ashafu kyeyakola kirungi nga ne Bobi Wine nawaanaaba azze Kyagulanyi entamu nga nawaanaaba azze okukyala alina n'obutavaawo kakamberenga ewakapere tuwayewayengamu tunywengamu wagayo omusajja munnange yantusizza ku kino nandigizimbye ntya kati wano bwendaba ennyumba yange eri ku musingi kimpa amaanyi tegeza okuzimba omusingi ogujja wansi ogutuusa wano weguli maanyi g'abantu ate maanyi gange ate n'abantu abankwasizaako era senga tebaali bantu kunnyamba mu butuufu nawe baali situukawo ekirazi kye mbadde ndowoozezzaamu engeri ng'ennyumba weeri ya wansi osobola ogyongeramu akantu nga tukayita katerase ng'osobola otuulako waggulu wadde ennyumba yaki ya wansi si yakkalina nga bulaba master bedroom eyo nga bw'ogirabaawo osobola osalawo nti waggulu waayo n'atikawo kasiraabu n'abanga asobola okulaba bino alaba bulungi enkoko ze zagenda okukolerera kukuba Maama Trump ng'asobola ozirengera bulungi n'abajja nga balengera nga baneighbor osobola okubalengera ng'oli waggulu naye nga ennyumba omuli ng'agiraba yabbangawo naye olinaku kali akasayansi oyagala nga mutaddewo ziri gundi embaawo ziri buliti ziri yes asobola okukozesa ezo nga luumu yange nga nze nsula mu kakalina n'oba kyoyagala nti ati kitegedde ogambye nti okubeera nga njagala kulengera eri baneiba kye bakola nti oyinza okuba nga neiba ali mukologa munne n'obanga omulaba otegeera oyinza okuba nga neiba aligezaako okukola kyakola naye olina okuba nga omulaba katukola tutyawo kati awo one bw'oba oyagala nga kabeere nga tugambe obudde ng'ebiseera eby'eddembe oba ludde lwaggulo oli mu kunywa Maama Trump akuwadde kacaayi ng'olinyako eyo waggulu akaweokero gulo kakufuuwa kati awandala tuba tugenda gateeka bweru lwa nsonga tetwagala nnyo eteefuuka ennyo yakkalina twagala esigale nga ya wansi naye nga oyinamu ako kagundi kalinga katerasi ako kugamba kagundi wotuulawo ak'okukiri nga Bobi Wine azze ng'oba akooye munda mulinnya bulinnya walaggulu ne mutuulako eyo tukakolera kuno ku nnyumba kwennyini kuno kwennyumba kwennyini ogera byonna ojja bikola kapulaani ako ne kaddamu ne kakola ki ennyumba neddamu nerabika bulungi neyeyongerako ku biriwo so ennyumba owulire oyagala Bobi Wine akyaliko wano Kyagulanyi Robert yagenda kubeerawo nina essuubi nti ennyumba yange oluggwa ye mugenyi omukulu agenda ogiggulawo Bobi Wine nina essuubi buli wobeera n'okukkiriza mu mutima gwo buli kimu kisoboka kitegeeza nina essuubi nti mukama wange oyo pulezidenti waffe ow'abantu bonna omuntu w'abantu nsi yonna ateeka okulinnya ku ttaka lyange nga bwe naleeta omusumba era ettaka n'atema evvuunuko pa alina Kyagulanyi ateeka okulinnya wano ate si Kyagulanyi yeka Lubungoya Honorable Nalukoolo emigo gye bamukuba naye emigo egyo osanga baali bamuggyako ekifu ku maaso kifuuki gaana okulaba ewala kati emiggo egyo kati Nalukoolo oyo ateeka okujja wano Lubongoya ateeka okujja wano ttiimu yonna eya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bateeka okujja tujja kulya wamu ffenna Mukama mpa obulamu bwokka kyokka kyensaba Mukama mpe bulamu bwokka bajje baggulewo Maama Trump ennyumba pa nga bonna weebali kitegeeza ennyumba egenda kuba ya ddala eno egenda kuba ya ttabbu wali tewali ssente amanyi bagamba bw'oba tolina ky'olina kimala n'omala n'okifuna aliwemba sirina ssente yanja mala nzifune kubanga amatafaali gali waliwo eyampa omulimu nengula amatafaali ako osege sitegeeza wajja aba yampa omulimu nga gwa ssente nnyingi nti kapero egenda kunkubira akalango ntwayo miliyoni aga
kubira akalango kakole bwoti ne bwoti ozimbe ennyumba yo kyo kijja kisoboka kwata mpola na bugumiikiriza ja kugumiikiriza omanya kugumiikiriza wangula bingi akwata empola atuuka wala be baganda be lugero lubagera akwata empola wangula bingi akwata empola atuuka wala awali omutonzi wa Katonda tewali kigaana kituufu kati wano twali tumanyi nti bakapere bagenda kulimawo bulimi nga tumanyi nti program y'okuzimba ekyali wala naye twebaza Katonda nti kitambudde twebaza abakukwatiddeko kapere abasobodde okukwatirako wano wetutuuse nebaza mikwano gyange okusookera ddala kansooke nebaze Balujja abo abazenga batambula nange okuva protein webadde kati bagenze okujja nga buli kimu kikyusa era mbebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekamu amafuta mu mmotoka ne musalawo mujje ekiwa ekiyunga nenebaza Ashirafu abamu abazimbira abantu amayumba ag'omulembe amalungi nsabo mukama wange nkwebaza olwa plan yo omanyi buli muntu akwa kwa idea ng'ennyumba yajagala erabike bulungi nga ne muntu anabeere ajegombe sebo tata neyaza ku lw'amagezi g'ogenda okungattira ku nnyumba yange nebaza n'omukyala atutte obudde bwe bebamu be bakola mu kampuni ya Ashirafu kubanga bazimbira abantu amayumba era nebaza oyakwale mu ssente apere bakugamba oyakwale mu ssente wagana nti tapete tumuwa ssente tuba tetugenda mu tumuwa kati buyo yakwata ssente yasalawo ku bya ssente bya Reg Construction yatalambu baba tompa ssente oba mpa ssente yasalawo yakiriza dda tukuwe semini yakiriza kintu kyalaba kyalabirako ddala kati amemu kazi munne kyenkola kino kyalabira ddala so mama neyanza nnyo neyanzeege nenebaza ali ku kamera bamuyita Mwami Tony era mukama wange taata webale nnyo okubeera nga omulimu okukwasaganya webale nnyo webalire ddala nebaza omugaga Kasumba eyampa ensawo za sementi 10 nenebaza Yashin muganda wa Amu neyanziza nnyo neyanzeege nenebaza bangi sola bamalayo bangi waliwo emikwano gyange abali e Sudani Denmark abali mu Ireland abali mu America abali mu nsi ez'enjawulo abankwatirako nga waliwo n'abalala ali mu kuteekateeka okunkwatirako banange neyanziza nnyo neyanzige mwebale nnyo mwebalire ddala okunjirawo omubiri soma n'ennamba y'essimu bagifune ddala mukama abaddizeewo temuko akunkwasizaako kubanga nze kapere wammwe wadde nabumbibwa mu kifaananyi kirala naye munnange mwe mwasalawo ne munfuula ekyo kyendi mwe mwafuula Maama Trump kyali nange kennyini mukinfudde kyendi abaana bange nabo mubafudde kibali kubanga awatali mmwe abaana tebasobola kusoma awatali mmwe abaana tebasobola kwambala bulungi awatali mmwe koga buli kimu obulamu bw'abaana abo tusobola kubeerawo awatali mmwe nange kennyini kamwakoogera awatali mmwe mu butuufu sobola kubeerawo bwendi nga bwemundaba weeramba nteekeddwa ga nti buna kyo kigaanye yale bwanguwa mangu baatasa mu covid mwayamba neyanziza banaye neyanzeega omulimu gwa Maama Trump mugulaba nagamba Maama Trump ennyumba yeno era agenda jingiramu yeyagale nange ndi ebibala bye byonna paka wembikoera kapere ate gwoli mukuseka yalima ebibala ayina ebibala wati ebibala birungi mubeera mu Edeni eyo naye kapere mubeera mu byalo eyo byalo Masaka Masindi Bukaya Kyotera Jinja ngakulambuza kakati so kati kyensaba finance several bana kyensaba bambi munyambe mukwasizeeko munyambe bawe namba y'essimu mwebale nnyo munyambe temugwa mu maanyi ennyumba njibalaga ennyumba wano wentuuse mbadde nsaba mugiraba yonna wentuuse so kati omwana mumulabye abadde aziika mu ttaka mbadde nsaba ku Mande nsobole okutandika osituka nga tuvudde mu ki mu Easter Sunday oba Lwakubiri so enamba y'essimu eri 0706 31 86 06 0706
316 enamba ejemba wadde eri mu mannya ga Mbuuse Yokana Mbuuse Yokana ate eri ku mobile money bwoba ompeereza osobola okugamba nti nosindika ayi nja kuddamu oba nompeereza amaloboozi go nja kuddamu waliyo abafere ateekako ennamba naye ng'ennamba eyo ako gatugenda twalira kapere ssente muteekeko ssente tujja zimutwalira abafere mwewala abafere nze nsiiba nti bagamba tuukirira kapere yennyini nga mwami Ashraf wankyukiridde eya MTN 0785 19 3705 0785 19 3705 bannange munyambe neme kufa stress zabwerere mbegayiridde simbukambwe si mu busungu si mu biki bannange awatali musobola kubeerawo neyanziza neyanzege yenna anaasobola kuba kati wendi wano neetaaga amataffaali 8 omusenyu seminti bingi nnyo amayinja embaawo buliki mabaati twala tugende nammwe abaleeyo aba adweya n'oba oli Masaka nsobola okujja n'ensima seminti wange ku mmotoka ne muteeka ku mmotoka najja e Kampala oba oli Jjinja nsobola okwetikka seminti eyo ne muleeta e Kampala oba oli Ntinda oba oli Liddawa oba oli Liddawa nsobola okujja n'ensima seminti wange oba amataffaali bwoba tosobola kujja teeka kweza ennamba tulowe nga tukwasiza wamu mukama wange taata lujja nkwebaza weebale nnyo okuva okutandikira ku Trump nga wendi ng'era wooli bannaye mukama Natukunda ono mukyala lino gwe mukubira essimu abakubira Regiko buli omu ku kampuni ya Regiko ono mukyala akwata essimu zammwe eryo eddoboozi emuwulira eddungi eryo ne ku WhatsApp go boyogera nabo kati soko wamma ombuudde gwe omusajja ono buli w'omulaba nga ayogera erinnya lya mukyala we Mama Trump ayogera ebigambo bibiri Mama Trump gwe ng'omukyala owulira otya eri omusajja waati afa ku mukyala we ne waatali banaye ekintu ekyo kimpa essanyu kuba abakyala twagala okwagalwa ne tukomyawo era okwagala okwo eri abaami baffe kati bwe lwayogera ku Mama Trump kimpa essanyu lingi nnyo kwegamba omukyala w'omwagala naye azza okwagala naye oba tomwagadde togenda nawe kukola ki kwagalibwa togenda kwagalibwa gwe babikolera naye babinkolera omwami anjagadde bulungi amanye bya kamera ofuna results za njawulo n'ebyaliyalite naye nga kyekyo kakati gw'omulimu gwa Mama Trump omulimu gwa Kapere ogulabye otya omulimu gwa Kapere mulimu mulungi nnyo okuzimba kuno si kwangu kuba kwewaayo nnyo na mutima n'ogamba kati kanzimbe ekijja kijje kantandike bw'aba situdde omusingi guno nga gutuusa wano we guli akoze omulimu munene nnyo era tukwebaza webale kuzimba kale oyinayo ky'omuwanga kiri tekiniko mu by'obuzimbi oba amagezi gonna goyinza omuwa kuba kati wano bwakuwangana amagezi wano we tuli kati kyenyinza okumugamba mwami Ashraf abadde agambye okumukolera plan ennungi ne plan eyo ebiseera ebisinga yitaga negirako quotation nazimba mu phases bwogamba nti ogenda kizimba omulundi ogumu ebiseera ebisinga kiyinza obutakwangwira naye tuba tukoze quotation ezo tuziwa mu phases nogamba kati omusingi gugenda kumalawo ssente bweziti nomanya embalirira y'ennyumba eyo kikuyambako okwebudgetinga okuplaninga obulungi noyanguya omulimu ekyo nno kikulu nnyo buli wozimba ng'olina embalirira oyanguyirwa so bagenda kukuwa embalirira omanye nti bwe mutandika ozimba ekisenge nga bwe mugenda otandika ng'omanyi sente ze weetaaga ne bulooka ne seminti byonna n'ez'abakozi n'abalala bajja okukukwatirako kino kyenkola Mama Trump essaaba zino n'awaba tavudde mu kamwa kange Mama Trump simanyi mukama yakikola atyo mundeetera mu bulamu bwange kubanga abakazi benabeeranga nabo nga nkyabeera enansana ne benabeeranga nabo emakingi baalya ssente zange nnyingi nnyo naye nga tebaagala kunzaalira baana nga tebaagala kumbeererawo naye neebaza Mama Trump mukama mumpangaalize nange ampangaaze mbeere naye bino mbikolera Mama Trump n'abaana bange enkya nfa nenkola ki nenva kuba sijja kubeerawo lubeerera osegera njagala ndekera abaana bange Mama Trump alinga mama wange
Wanga sazo sina mama, sina tata, sina muganda wange. Yandi badenga muganda wange yali adda kunze yafa, ate mukulu wange jali bambi talina nina kwerwanako nganze Kapere solo okubeerawo family yange. Mama Trump mwagala obulamu bwange. Niwe mpulira buulize nga bankubidde essimu tafunye buzibu. Bino mbivaako bye ndimu ne nyinya boda paka mu ddwaliro. Kubanga Mama Trump alinga maama. Bamaama nze nagamba bakazi mikisa. Abakazi mikisa eyo yatamanyi mukazi gwe n'otimpula mukazi wo n'omukuba olw'okuba galina kyagala n'omulwana n'omutta oveewo lwaki omusate n'omwana n'odduka beerawo bakukwate bakugalire kubanga obadde omukuba ng'olaba omukazi ekisooka aya omanyi ffe abasajja tetuganye kino nkyogera pule zaffe zituuka ne ziguba pule zaffe ze twambala kuba jjukira otuyana pule zikola zitya pule zituuka ne ziguba n'otuyana kubanga oluusi oba mukola mirimu eno n'ogijjamu n'osula mu bbaafu mukazi otateekako katambaala nti musimanyi bba wange olusu lwaki olwa pule kanteekeko akatambaala no mama tata kikola wabeera abasajja abayitira ninga osanga pule ng'erimu ki ninga mukazi obambi n'aguma osegera nga muyita mbingi osegera alabiridde abaana bo azadde abaana bo abalabiridde akwadde ku magezi ti mwami kino kyetaagisa mukyala onaakuwa ku magezi kino teekolawo kino ofunye ssente kola kino osegera tata Trump kino na kino kola kino tata Trump njagala abaami oba munyiiga oba temunyambye oba temunteregeko ttafaali awo simanyi naye obyogedde Kapere njogedde oba bafa bafe oba mugana okunyamba awo simanyi naye abakazi mikisa gyaffe mu mirimu gye tukolera abakazi mikisa gyaffe gye tukolera omukazi wo kasitaakera ku makya n'akusabira n'agamba nti mukwano mukama akukulembere genda gy'olaga wallahi oddanga mu buli kimu okirina mu ngalo ne ssente ofunye essanyu olize ne buli lw'ova ewaka n'okuba mukazi onooleka ng'omukubye nga n'obusungu bambi mukazi anyiiza akaaba amalize agakulukuta wallahi kati keera ku makya okuba mukazi wo ofulume ennyumba ogenda okole oba onoovaayo ng'ofunye ssente era ojja tuuka buli kimu kikubeerere bubi asirafu nze ndi musajja muto sinaweza myaka 8 sinaweza myaka ndi mu 36 nze mukazi wange n'waba nnyizizza ntambula ne muviira obutafuna busungu bulala kukola kintu kyonna ntambula ne muviira kisinsula wa mukwano gwange enkeera n'enzira ne mukakati mukwano babadde onvuma naye ng'onvumira kini naye n'omukwata n'omuzaaba mu kisenge gye biggwera ate oyogera otuukayo mu kisenge akubiri kati wabadde onvumira ki kakati munange wabadde olina okuŋŋamba ekigambo eki munange nenkuggyako obusungu n'ebyaddala kyebigambo byange ebisembayo abakazi mikisa mu mirimu gyaffe abakazi mikisa mu baana baffe osegeera mukyala wo akeera ku makya n'agamba munange olabikoeko ebisiraani mukyala wo n'agera ku makya naye mukwano kiki olabika oliko ebisiraani bambi mukazi wattu n'agera n'anyonya eddagala mu katale n'aliggulira n'aliteeka mu bbafu naga mukwano genda weeyiweko amazzi onaabeko ebizibu ebyo bikuliko bikole ki bikuveeko n'ozanga abakazi b'ennaku zino tasobola kutuulira kyamunyaga oba ofuna ebizibu bifune nze kibinkwatako oba nabo tebakuyamba obyogedde bakyala naye nga bannange ebyaddala abakazi batuyambye bingi nnyo era abakyala mbasaba mwebale kubeererawo ffe abaami mwebale twagala respect waba bw'olaba mukyala wa President Kyagulanyi Ssentamu kati wiyo tolaba ali mu bintu wayamukwasa gundi One Love Beach kati yagirimu nange njagala mukwasa emirimu gyaye mugaye kati ekigundi eyo gyaba enkoko ziizo zibeeremu nange ngene nkola ebyange osegera omukazi omulekere ye Kapere kankubuuze wamma kati katutunule mu koffe ng'abasajja eno tulabe gwe bw'okikola singa ofuna akakadde nga muli owuli oyagala kuwaako Mama Trump omuwako ssente mmeka
kukakadde mwaka emitwalo 3 nga nyingi gwe ngosikaze 7 ate nyingi ati mama Trump kwechoba mwe emitwalo 3 naye zayita alata mwe emitwalo 3 abatalina byalina kukola abiyina nawe ina bingi ate kati emitwalo 7 eziba zisigaddewo nenzikolamu ebirala ate bigenda okuyamba ye mba muwadde abo muwadde emitwalo 3 aba asobola okukola ebintu gwe tata Trump by'otomanyi nina abikubako nga ki surprise kati nange wano byenkola nemanya nti nsigazaawo 7 nange mukubako surprise nemugaa kati mukwano lasezize twakola kati wawali twataddewo embuzi ziziro zazizitadde abaana bangi wentadde sente naye kimuwe essanu nange nandaga kubyalina naye nkimpa essanu awo kikeza geemako okukwatagana amaka kiva mu kukwatagana amaka kiva mu kukwatagana amaka guba musaayi nga mwesimagana nze mama Trump nawakola atya wayandoga atya nze nebaza tata w'omuwala yakeera ku makya n'agamba kuwadde buuyo sina kugaana kubanga singa yali kugaana ndowooza muwala we yalifunye obuzibu segere ye mwebaza ennyumba eno kimanyi taata bwana kimanyi nazaala wange anzaalira mama wa Trump yafa naye nsaba mukama mmwe ekimu n'ekyemirembe naye saba taata oyo naye awangaale asobole okulaba amaka ga muwala we abeerewo anywe alye asuleko wala buli kimu akirabe kwanze muwala we mwagala ng'omuntu naye akwagala naye ate mama Trump anjagalanga naye ng'omuntu osekera kati essaawa zino nandibadde naye wano naye yagenze kukima abaana ku ssomero byonna tuyambagana enkola eno naye n'abaako byakola kibayita okuyambagana naye n'olaba omusajja akuba omukazi n'owulira ng'ennaku ekutta alina okuba kale akusabye akapala ak'omunda nina omukuba omukazi n'omutta okuba akusabye kajasi kapale kameka 13 agenda n'akagwa ka 13 oba 14 n'oba akusabye akagato kameka mutwalo gukujjako ki kati goloza mama Trump wangamba nti tata Trump njala kungulirayo akaleega oba njagala kungulirayo akagatto oba njagala kungulirayo lugo kinjijjako ki tekirina kikinjijjako kubanga nkimanyi mbikolera mukazi wange kuba yanzaalidde abaana bameka banzaalidde abaana nga baalya ssente zange baalyanga buli nga mbutuufu bwatuuka okulaga omukwano ng'omukwano agukomya mu kkubo Ashirafu jangu eno kapere ebibye ne mukyala we tebikoma Ashirafu katudde kukya kuzimba eri abo abawulira nabo baagala ku services zo bakufuna batya ne TikTok manye naku zo twaka abazimbi banjo so babulya TikTok kwe bakusanga ne namba y'essimu manyi weeri wansi awo nayo oyongero jju basomera no babulya nagikwata nyongero kubebaza n'okubajjukiza nti Favorable Construction Company tukola bingi tukuba plani ne tuzimba ne tukola tusobola okuwabula mu by'okuzimba ne tukolera embalirira tusobola okusupervise okuba ina site yo oli oba ina kubagikwasa oba tubeesiga bulungi ng'oyaga tugende tulabe kibakola oba kyekyo kibayita ekyo nti olabe oba kibazimba kyekyo kyokola kyoyagala kati nga bwolayi mwami Kapera agambi wano alitalikiwa oba kino ki tutetuuka tukimutegeeza okusinziira ku plan so bye nabyo tubikola so Favorable Construction Company tusangibwa Kyebando emabega ga Kamwesi wale ekizimba kiyita E&E Plaza first floor room G10 oba no batukubirako ku namba z'essimu ezo eziri awo wammanga ebiseera ebisinga nze ntera kubeera nnyo mu field nga tuli ku site ogenze ku site eno ebiseera ebisinga abantu wabaawo omuntu akwata amanamba ku office ye madamu ono so abantu abadde bamuuzana abadde bagamba manyi ya engineer wali namba yo office oli namba yange ng'omuntu gyembira naye lwakuba oba tonfunye n'ofuna wa office abasobola okukola ki okunnyonnyola ebisigadde ebyabiremedde ebintu okukola ki okujja gyendi essebo abantu bategeeze nti muzimba amayumba babuli ekikale ky'amayumba ge muzimba ne finishing langi byonna bategeeze byemukola tuzimba amayumba gonna aga buli kika
naye ensangi zino wabaddeyo abantu abaagala nnyumba za boxi kati mu nyumba za boxi ezo nga abantu bazibatamya olwokuba nti bazimba bubi ne zitonya kati abantu abamu baali bazikyawa nga bazivaako naye ffe tuli bakugu mwezi ennyumba era oli waba ayaga nyumba ya boxi ng'ajagala alina tutuukira eya kalina n'eya wansi tuzimba ennyumba oyinza okuba oyaga nyumba ya wansi tugizimba oyinza okuba oyaga nyumba ya waggulu ya kalina tugizimba oyinza okuba olina pulaani naye nga weetaaga abazimba kubalire namu tukikola oba oyinza okuba tolina pulaani ng'olina sayiti eri awo tolina kyomanyi kyoweetaagamu ffe tusobola ogenda ku pulaani ku sayiti okwo ne tukuadvisinga nti wano wandikozeewo bwoti ne bwoti oba tuyusamu wano ne bwe batukola renovation ayinza okuba alina ennyumba ye nga oba nkadde ayagagiza mu fashion empya tukikola tukola ebyamasannyalaze tukola ebya plumbing ebintu kwegamba ebintu byonna ebiri mu kuzimba oli ayinza okuba alina planning wali bagimutwala ku kaaso naye yamulema okukola ki okujjayo naye bina tusobola okuyamba kutenga plan yo evuddeyo eta mu kanso n'oba n'otandika okuzimba yesebo kale atulaba Regiko ono ayina ennyumba endala gy'azimba si wala nnyo ne wano we tuli kati tugenda kubanga tufuna omukisa tugende tuyitewo tulabe stage kweri ennyumba eyo abazze batugoberera tulina Regiko tuze tugibalaga okuva eri gye yagizimbira wansi twasembayo nga ekubiddwa plaster yonna bali bataddemu gypsum nga bagikubye ne undercoat munda kati tugenda tandika kusiba teyo mwade bwe tandika kusiba teyo twali tugenda tandika kusiba teyo ne kati we tuli ndoza bagenda kwa bagiraba bisinga byonna ndoza tuli ku 99%. Katulabe ne ku nyumba eyo okuva ntugenda genda twaye ku nyumba eyo anayongera okutugoberera ogenda kwongera okufuna obujulizi ku biki Regiko byakola ate nyongera okubategeeza nti abantu bonna bembalaga be bantu abatuufu nayongeramu ekirungo nti buli kyenkola kati ntuuka ku ground sikyagala nnyo byakutuula awo ne tukubira omuntu akadingidi oba ne tumufuuyira omulere naye nga bye twogera siwe biri yensonga lwaki kati tuwayo obudde ne twongera n'okutuuka ku ground kati njagala ntandika obagamba nti Kapere mu muyambeko ng'omusingi guguno mugulaba nali wano nembalaga poloti eno nga tuyita mu muddo nga guli Katonda yeebale Kapere y'omu ku batuuze abasoose zimba nga n'abaamusooka tebannazimba olwaleero ennyumba ziizi zonna zisituka ennungi ozirengera Kapere nnyumba ziizo nnungi zonna zisituke mabega we wonna ziizo nnyumba ze ziriyo teri walanga wuwo kuganira fuka batugera kubera batule ba neighbor ate ku kitu ate kuno kuliko sheka ate anjagala nnyo neighbor wange anjagala nnyo era bwage akubira agamba kakati kino kakati tukoze tya akati kino tukoze tya sheka anjagala wawo n'omukyala ali amukyala oli yaliwo nga tuzze wano yasoka era ne banjagala nnyo kugamba ekintu kyekola ba neighbor bakyagala tuyinza okubeera ngo olina ssente naye nga mbutuufu nze ng'ate nkaaba ssente naye ng'ate gwe eyo ozirina naye nga tosobola kukola kino kyenkola neneebuuza buzibu ki ekiri mu ekyo ng'olina ssente ng'onsinga ssente oyinza okuba olina oyingiza olunaku oyingiza obukadde 3 naye ng'ate nze nyingiza emitwalo 3 ate ayingiza emitwalo 3 ate nekola kino ekintu asinga ate oyo ayingiza emiliyoni Kapere oli mugezi nnyo kakati mu bugezi bwo njagala tewankoleramu kantu ka Bobi Wine ku mazalibwa ga Ssaabasajja Bobi Wine ku mazalibwa ga Ssaabasajja yakuba pressure up 7 ogenda kukuba mmeka yakuba pressure up mmeka 7 pressure up 7 ogenda kukuba atege okuba obukubi nazo bobo kumena sisi Kapere otadde na bikonde nze nkulaga bwe azino okukikulaga Kapere 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yo Kapere tapa wa 15 16 Kapere tapo walwa nakola cha Bobi Wine 17 era kale